kati no yakwogera ku ndagaano ya Kasumaali. Ngenda kwogera ku ndagaano yaki ya Kasumaali. Muze ne bwe sinnyonnyola nnyo ekigambo ndagaano okimanyi, n'Akasumaali okakola ki? Kakati gatta wamu efuuka endagaano ya Kasumaali. Amakulu ki nange simanyi, onoolabira eyo. Abaagalwa katusabe Mukama tukulembere. Endagaano nyingi naye neya Kasumaali y'endagaano ki? Ffe ng'abawanika etukwatako oba tetukwatako? Mukama tuyigirize olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Endagaano yakaki? Ya Kasumaali. Simanyi oba Akasumaali ka katiko oba Akasumaali kaninga oba Akasumaali sikuyu. Kati gw'omanyi ekitiibwa kye kikka, ensi, ekifo ne kijjula ekitangaala. Nyakubanyumizaayo akagero oba ebyaliwo ng'endagaano ezimu zikolebwa, mwe tuyinza okulonda endagaano eya Kasumaali. Mwali muwuliddeko ku nnyumba ezitundibwa. Muli bannakibuga batunda amayumba enkya nakki n'eggulu. Naye n'ennyumba yali etundibwa, sente nga ziwerako. Naye oli n'agamba nnyumba nja kugigula nteekemu ne famire yange. Ne bamuli mulamulira omuwendo naye ng'omuwendo munene. Kyava amugamba toyinza kunkendeerezaako. Ekyo tukiyita tutya ekyo? Kulamuza oba bargaining process. Era nga nsobola okukendeerezaako bw'oba ddala ng'oli muki? Laga obuguzi bwo. Namugamba nkendeerezaako. Kukendeerezeeko mmeka nga nazo tasobola kuzikola ki? Kuzoogera. Kyava amugamba ennyumba eno mbadde sigisalako naye kakati ngenda kusalirako 40% less. Bw'oba gwe wandiguze gibasazeeko ebitundu 4 ku buli kiki wandiguze. Ekitegeeza bwe beegula $1,000,000 abajja kusasula mmeka? 6. Namuga tosobola kwongera kunkendeerezaako. Kyava amugamba ekisembayo kiriko akakwakkulizo. Sobola ogisalako ebitundu 5. That is 50%. Naye ono condition ku nsonga nti nange nja kukozesaako ku nju eyo. Ogenda gikozesa otya? Kubanga era nnene tuyinza obutagimalaawo, oyinza okusigala ng'okozesaako akabanga ke tunaaba tulagaanye. Namugamba ye bw'oba ng'okkiriza ojja kumpa 50% off. Ne bakkaanya. Namugamba nno kyenjagala kimu, nkoone nzikirize nkoone Akasumaali kange mu lukuubo wali. Mu lukuubo wali ekkubo erigenda mu bisenge n'erigenda luddawa. Namugamba
engeri gye nnina wali wennima njagala nkozese kasumaali ako. Oluusi nzija n'engoye zange zesisobola ate kuzaayo kubanga enkyanja kudda, nzitimbe ku kasumaali kuli. Bw'obalaba mu ssente 50% n'akasumaali akakoonebwa oli ateekeko ebigoye osalwaki? Ennyumba eyinza okulema. Namugamba bwe najjanga nga ntimbako nze nga ŋŋeera kyonna kye naabanga njagadde okutimbako. N'agamba ye nguze era olwo n'asasula bulungi ne bakkaanya n'akasumaali ne kakoonwayo. Najja okulima n'atemayo n'ekikajja ekyaggowa n'abagabira n'awanikako essaati mwe yasaayidde. N'akomawo ogwokubiri n'ajja okulima ku luno ennungi gye yateeka kasumaali embi n'agenda nayo. Ennyumba ekaluwa eyo, ekaluwa. Bayinga bakola mirimu gyabwe n'ono akola mirimu gye. Bambi bwe yajjiranga mugambuutusi natayinga era nazo azijjamu naye n'atimbayo kyatimbayo. Olwali olwo yajja nakutiya, ekutiya nga mulimu kyagenda okutimbako ku kasumaali kubanga alina obuyinza obukozesa kasipeesi ako. Bambi embwaye yali emufuddeko n'anoonya ejjirikiti nga taliraba. Kyava agaana naye lwaki sigitwala kasumaali kange n'entimba okwo. Kyeyava agireetera mu kutiya ng'agisibyemu ekyayi mu bulago n'atimbayo. Abaana baasooka okukuyita bagati dadi dog. Talina buyinza. Endagaano y'akasumaali yalase. Kyatimbako kyakola ki? Tokkirizibwa kukijjako oba omenya etteeka n'ofiirwa ne ze wasasula. Kati twegendereze. Tulina endagaano nnyingi nnyo ze tukola naye mulimu endagaano y'akasumaali eyinza okuba nga tesoboka. Waliwo abantu abalagaanye ne bbanka era ne bamuwa ekipapula ekyokusayiningako naye mulowooza abangi nga baagala ssente babisoma. N'alyoka asayininga page by page nga mulimu ne page ezitasoboka, confiscation of property. Ndagaano yaki? Yakasumaali. Ndagaano y'akasumaali ziba nyangu nnyo wano mu kutandika ku feesi naye eri mu interior gye zigenda tosobola kuzinnyonnyola na kuzimalayo. Endagaano y'akasumaali eyinza okukulemerera n'osenguka ne mu nju. Day by day embwa yatandika okubunda n'okuwunya nga n'emmere tekyasobola kuliirwa mu nnyumba omwo okuggyako ebweru. Embwa neefuuka ki? Mbwa. Peetero atuwandiikidde ekisooka essula 5:7 twagala kusoma mangu. Agambye atya? Is there anybody ready to read? Lwaki tofuna kazindaalo? Nakuyigiriza emirundi mingi osomere kazindaalo naye tonnakayiga. Agamba bw'ati
nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Ani gwe tusindiikiririza? Ani? Yesu Kristo, kubanga ebigambo byaffe byonna asobola okubiteeka ku mwoyo n'abikolako. Abamu tuwajja nga tetutegedde nga tetumanyiridde ne tukola endagaano z'obusumaali. Kati obusumaali bufuuse obusumaali. Omutima gwo nnyumba esuza buli kimu, naye Setaani omukkiriza okonnamu akasumaali akagyako embwa envundu. Obwongo bwo nnyumba, naye okkiriza akasumaali kakwonebweko omuntu oli alyoka afuge akasumaali, naye nga akasumaali kafuga enju yonna. Obwongo bwo ne bugenda bwe butyo, babutimbyeko embwa envundu. Akasumaali kano abagenyi baatuuka okuba nga tebasobola nnyumba eyo, kubanga olugikuba omutwe ekivundu nekikola kitya, ne babuuza bange kiki, nti akasumaali. Abantu ba Katonda bangi olw'obusumaali n'okuvunda bakoze eki? Bavunse. Nga tebakyalina na identity okuggyako ekivundu ekyereere. Wayolera Abadiventi nga beetegekedde omukolo, Abadiventi abasoma n'akasimuka, Abadiventi abayimba ne mu katabo k'ennyimba za Kristo akatukuvu, Abadiventi ababikula ne peje za Bayibuli omuli ebigambo ebirungi betusoma mu Luusi, betusoma mu Nekemeya, betusoma mu Kukungubaga, betusoma mu bitabo byonna nga bwe biri, nga bireeta obulokozi gye tuli, naye nga beetegekera omukolo. Akasumaali tekamukkiriza kujjukira. Agenda okutuuka mu wardrobe ye nga kyalaba kyayinza okwambala mukyala mukadde, kyekiteeteeyi eky'omukono ogumu, ng'omulala gusigaddeyo mu kabada. Kubanga kiki? Obwongo butimbiddwamu akasumaali akaliko mugosita, akaliko mubuzaabuza, akaliko confusion, n'alyoka afuluma nga takyali mukyala mukadde kuba alina endagaano y'akaki. Timanyimu eyo temubalaba. Nomunali ku mukolo engamba bannange sisinkanye abawala bangi naye ono sinnamulaba. Twali ku mbaga, banne omuwala ng'anyiridde, omuwala sikaati gy'ayambadde luliffe eri twaziyitanga Amini nvaako, ng'etuuka eno wansi ku bukongovule. Naye ngenda okulaba ng'omuntu aŋŋamba musumba wangi akuliraanye omulabye, koze smart girl. N'agamba ye ddala waziba amaaso. Omwana ogenda okusituka ng'alina siriiti esibira wano ku kkumbi, era bw'ayawula bw'atyo okugulu okulaba okuva kakongovule paka mavivi ne kuyitawo paka ku kisambi ekyamugaba paka lwe kyeyongerayo omugosita ne Jesi kyasobola kwogera, kubanga omuwala wano alabika ng'ali obulungi naye nga yakola endagaano yaki? Yakasumaali. Don't joke. Oyinza okumulaba ng'ateredde bulungi eno mu maaso era nga yenna taliiko kabi konna, bambi asibye omusipi era ali bulungi, naye mwetooloola emmanju omulaba emabega eno nga siriiti yatambudde n'etuuka eno mu mwawule.
kati alonde kapeeni gujabagire. Ndagaano yaki? Mukama waffe ng'atuwadde obuguzi obw'obuwanika obwesigwa, ng'atuwadde obuguzi obw'okutambula awamu naye, atuwadde obuguzi bwe tugenda okusuubuliramu obulokozi bwe n'okuvuba emyoyo. Ndibafuula abavubi b'abantu ne batandika okuvuba, naye mwana wange obuguzi bwa Kristo ne babukoonamu akasumaali ke bayita twala tugende. Tunaalabira eyo. Kitalo kino, kitalo nga musindiikiririzanga byonna gyendi. Bannaye tetuyinza kufunawo wano basajja n'abakazi n'abaana n'abavubuka abasobola okukwata ekitalotalo ky'endagaano y'akasumaali ne bagikuba Kristo mu maaso, Kristo n'akakuula mu bulamu bwabwe. Kubanga yayogera nti nze Mukama nkebera emitima, ngiddaabiriza, ngijjanjaba. Ekirwadde endwadde etawonyezeka, ani ayinza okugiwonya? Nze Mukama mponya emitima egyo n'enkuulamu obusumaali bwonna. Kuba Mukama bwe yawangula yafuna kurohama, yafuna kurohama, teremu omusumaali gwonna. Badde nkola wano luzira 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 ng'abantu abakozi oluusi tufuluma kiro. Nabanga ndi awo mu buliri ku ssaawa 9 nga vaani y'essomero etuuse, musumba zuukuka tugende. Neva mu buliri ku ssaawa 9 ne tuteekamu be tuteekamu ne tuyita wano Kinnawattaka. Guluba wansi awo waliwo agannya ganene ennyo. Omusajja ne tumugamba ntwala mpola tonkuba mu kiryo kyange, njala okutegeeza. Ne tulyoka tuyita bwe tuti ne tusala kireka. Naye nga wakakwata eridde ennamugongo kamuli awo nolyoka obasanga bannyabo n'obusumaali bwabwe. Empewo ng'efuuwa bweti twambusizza endabirwamu. Kyeva ngamba driver sala ku sipiidi, nkendeeze n'endabirwamu neeyolere nzigwe nyawe, mmanye obusumaali buno bufaanana butya. N'olyoka okalaba ensambisambi nga kanyogoga nga bbalaafu ow'omuzira. Ani akatwala? Nze ndalike nga ntwala ekyo ekigogo ekifaanana bwe kiti ekisuze bweru. Olaga waani? Nga nange njagala bbugumu. Kyenava ngamba oba tujja tukuŋŋaanyeeyo ku bisibaawo, tuyimirire we bali tubazingirire, tugende nga tubazingirira, ndi kale banaakutwala oyo kyayo kyamu. Ffe tuli bawanika ba Kristo naye obusumaali. Tuli bawanika ba Kristo naye obusumaali obuli mu mayumba gaffe bye birowoozo, kwe kutegeera, kwe kusalawo kwe tusalawo, ye neeyisa gye tweyisa. Kristo n'aba nga takyali waffe ebbanga lyonna ne tubeera bbali nga mudaliizo. Twazze okufuuka abawanika abeesigwa. Emmotoka bwe bategyaawo nga mukulumpanda agivuga, tagitomeza kisenge, naye agizaako livansi n'awayidaninga gaapu n'afuna waatambulira. Njogedde kwalina ku mmotoka, mwe abatalina mboogereko ki? Naye tagitomeza kiki? Naye ow'endagaano z'obusumaali n'abamu n'okutomera batomedde ebisenge. Ne bw'omugamba pulizi reverse beat tutuuke ku kurohama Yesu Kristo gy'alina akulemu akasumaali, olyoka ovuge ng'odda mu maaso agamba ntayi nkopyo. Oba ebyo byalimi ki? Endagaano y'akasumaali.
abaagalwa amaka kye gavudde gafa ndagaano yaki yakasumaali omuntu afuukana n'afuuka ekizibu gwe mukazi gwe ntegeera nti ndi musajja kyenava nkuleeta n'awaka omusajja aba n'emirimu gye emisana naki n'ekiro ne why do you abscond duty njogeddemu nange kazungu bampeerera why do you abscond duty ekikutawaanya ndagaano yaki yakasumaali weerabira n'emirimu gyo gy'oteekwa okukola excuse me Sunday, excuse me Monday, excuse me kiki paka Friday paka kuroddayo ku sabiti please tewategedde nti sabiti yatuuse such excuses busumaali obwetaaga okukuulayo kubanga amaka gafa gasasika bwe batabuka ne bakuyita musumba jangu balema okwogera ekituufu nti no we are no longer at work babeating about the bar naye nga they should be at work all the time kubanga God provided us and gave us that noble work. I call it noble work. Naye endagaano yaki yakasumaali Setaani alyoka abaddira n'abakweka mu kyambuleero ekyayulika nti ate Abadventi tebawasa abakazi babiri tebafumbirwa abasajja babiri njagala okutegeeza n'abeeraawo ng'akutawaanyiza mu kyambuleera kiyuzeeko addeyo ku mirimu gye naye akasumaali kaganya okutufuula abawanika abaki abawanika abeesigwa baba mu ssanyu all the time era bawandiika all time is work time all time is what nabirabanga wali all time is tea time every time is tea time naye akasumaali awamu tewakyali tea waliwo cold water ate moreover frozen water ndagaano yakasumaali njagala twanguye tusomeyoko ekigambo Lubeerera Essuula 1:28 njagala mutunuulire ku mirimu egiri mu lunyiriri olwo tulabe lutusomere Katonda n'abawa omukisa Katonda n'abawa omukisa genda Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mugikole ki naye obusumaali obwajja okwala abantu tebakutegeera kuteekwa okuba lwaitifuulu mwana wange bo bayala mu ngeri yonna nga gye balaba abamu tebaliiko bakitaabwe abalaba ku mbalaza abalaba mu kyucu abalaba ku mbaga abalabe bano naakulaba enkya njala okubategeeza n'olyokolaba okwala okutagasa singa tukola kye bayita pruningi ne tupruninga kaakano ani asaana okubeera omwana ani asaana okubeera memba ayongeddwa ku kanisa eno ojja kwesanga ng'abalala babaze gabazaala nagalaale nga buliri bwambwa ate yeeyalira wali osanzeeko embwa newebanga ezijjamu Shepherd yeeyalira era ekisuuka kye wagiwa bwekigwako bwekikola etya toyinza kusanga nga yatereereza ku buliri bwabwe naye abantu bano abaaweebwa omukisa ne babasindika okuzaala okwala okweyongerayongera that is duty naye duty zaabwe bazikola but wrongly lwaki lwa busumaali endagaano gye baakola gye basanga kikazi g'omanyi olina nabaana kikazi gwe naye ozaala otya omwana ataliiko kitaawe
how careless you are. Saagala kuvuma naye olina akasumaali oba akateeka mu matu oba mu maaso tolaba oba mu bwongo tosobola kujjukira n'otamanya ani gw'ozaddemu mwana. Ndagaano yakyeyo twagala okuvuga mu kolivaasi tutegeere gye tuvudde, tuweeyo akasumaali bakakuule. Nze Yesu nkebera emitima, bwe banaamala okukakuula ojja kudda ku luguudo otambule ng'ogenda mu maaso. Ojja kudda ku luguudo. Soma olunyiri olumaleyo. Mufugenga eby'omu nnyanja, mufugenga ebyawa eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Ekitambula ku nsi. Naye atunuulira abanaafuga nga ne bafuga tebabikola ki? Tebabitegeera kubanga bajjudde obusumaali. Olw'ofuze eki ensi kasi tejjula obusumaali, gavumenti bwejjula obusumaali, n'olyoka olaba byonna bye bakola nga gadi bengalye zirigi. N'olemu okutongozaayo oluguudo oluwedde naye n'ogamba nti olwonkinga era otongoza Rolex mu Uganda. Oyinza okwewuunya Rolex mu ggwanga abalina ne badokitazi abalina zi PhD nabo ne bakuŋŋaana ku mukolo batongoze Rolex. Obuzibu kiki? Kasumaali. Setaani akwata ennyondo ye n'alyoka atukoonamu obusumaali bwonna obusoboka. Naye omuntu omutegeevu obeera otyawo ng'olina abasajja 10 olina abakazi 8 njala okubategeeza onookikola otya? Sulemaani bwe yakoonwamu obusumaali yafuuka ekitagasa n'atandika okusinza kabaka omulamba omugagga aliisa abantu 500 ku mmeeza y'ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo. Be bantu nga 2,000 nga balya ku bugagga bwa Sulemaani. Naye nga tasobola kumanya nti abakazi 1,000 lwadonga nalwo ate nga lwonna lukaafiiri luzibu lugenda omuleetera ekizibu ekyokusinziza ku nsozi. Sulemaani omugezi bw'atyo eyasoma. Ojja kusomako Bassekabaka ekisooka essula 4 ojja kumulaba ng'amanyi yasoma okuva ku nkonge emera ku bisenge. N'agitegeera bwemuli enkonge paka ku mivule gya Lebanooni. Omusajja n'akola zoology, n'akola antimology, n'akola kino na kino, n'akola buli kimu. Ebyennyanja yabiyiga, buli kimu n'akiyiga. Naye yagamba nti nkitegedde ng'olimu akasumaali ebyokola byonna temuba mugaso era byonna butaliimu nakugoberera mpewo. Ani ayogera? Oyo omusajja ow'amaliguli amangi. Naye awakaawo olinawo obusumaali bumeka mu nnyumba yo? Butimbiddwako embwa mmeka? Embwa ziriko mmeka? Ne muva awaka ng'ekibajjayo kujja ku kanisa kutandika kuvuma musumba nga mwagipulaaninze ekiro. Kati abaagwa mu ttooyi babasinza ki? Wano mu disitulikiti eri era nali ngambye omulabirizi nti eyali esaanana kuggala. Omusumba n'ava mu nju n'ayoka atunula wabadde ebitooke bye entembe ebissa ng'abakadde b'ekkanisa baabisaayo byonna biri ku ttaka. Kati woosaayidde eby'omusumbawo naye ate ebyamuliraanwawo n'abisaawa. Tuba tuli bugemeeri ne bapositinga nga abakadde abakristaayo beekozeemu omulimu ne bajja ne basimenta engawuli z'obusumba ne batwala n'enkoko empanga okuva mu kisibo empanga 50 nga yali ajja zitunda nga za nnyama zonna ne bazitwala. Era ne bamukubira essimu nti tuli mu wawino wano naye tulabye James ng'atunda enkoko zo aziramuza wano.
n'omusuma n'addamu n'amuga kankutume gyali tazitunda layisi ajja kufiirwa ayongere ku bbeeyi buli mpanga mbadde ngitegekedde emitwalo bwegiti. Kasumaali kati otunda enkoko z'omusumba ofunemu ki? Ensinzibu nze lumu nali Saamuweya nga tulina dibeeti gye tulimu lwaki kino kiri bwe kiti. Engeri gye nsuumuseemu ku myaka nga tebakyankubira bigambo. Kyemba njogera ekituufu nga bwe kikola ki. Twava mu kuteesa okwo nga kyenayogedde kyafuuse kajiiko nattabula. Era njala okutegeeza omuntu oyo n'akolerawo, twali tulaganye gundi ojja kgenda gindi, gundi ojja kgenda gindi. Nze nali nyonoonesa omugongo kuba nagwa mu kinnya katanfe, ne ŋŋamba sijja kusobola kkubo lya bisirikko. Kakati kye mugenda okukola nze kaŋŋende ekalangala ennakiwogo nnenye ekidyeri, ku nnyanja tekuli bisirikko. Nja kutambula mpite ku mazzi paka we naatuuka mpafyominga ejjute yange. Yanzijayo n'anoonya ekkubo erisinga okuba ery'ebisiriko liriddawa ti Nagojje, ndalika egenda e Nagojje. Kasumaali tekakwata omu. Kati buli omu yeetaaga Yesu afuuke omuwanika omwesigwa, oba mukamawo oba mutowo oba ddadi oba mami, bonna balimu obusumaali obwetaaga okuulamu bafuuke abawanika abeesigwa. Basebo, tulabye mu lunyiriri olwo mulimu okukola, tulabye mu lunyiriri olwo mulimu okwala, tulabye mu lunyiriri olwo nga lwe lukola ku buwanika bwaffe obugenda okuvaamu amagoba. Naye tunaakikola tutya ng'obusumaali butudde omwo mu lwegiriisiza? Twazze mu kkampu, obusumaali Yesu abukuulemu. Kyekyatuleese kubikkulirwa essula ey'okutaano eno eyogera sawa mmeka bane sibayisaako obudde. Essula ey'okutaano mugirabye Revelation chapter 5. Tandikako ku lusooka owalabulekaawo tulabe. Ne ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe, Yes, ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu. What? Ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu. Munda nawa? Ne kungulu. Ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu. Ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu. Genda. Ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti, ani asaanidde okwanjuluza ekitabo? Ani atalina kasumaali asaanidde okwanjuluza ekitabo kino n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu. Mpulira. Ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Kubanga ki? Kasumaali. Bonna buki? Busumaali. Endagaano y'akasumaali mugyegendereze. Ebuna nnyo kuba omulabe omuzikiriza agikozesa nnyo okulaba ng'afa n'abaana olw'ebeeya. Genda.
nange nenkaabanya amaziga ekimukaabya kiki kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira nenyimirira mu kanisa wanno nga nkikutte bwe nti okukyanjuluza abeewajja neŋŋamba abadinkoni mujje twanjuluze ekitabo nentunula ku mudinkoni omweru neŋŋenda ku muddugavu neŋŋenda ku wa pinka anti emimwa tegifaanagana egy'abadinkoni njala okutegeeza nga tewali mudinkoni n'omu asobola kusituka neŋŋamba pinki lipusi kaamu nga pinki tasobola bulu kaamu nga ne bulu tasoboka nendyoka nzira kwono nga tewali neŋŋamba kaakati lipusi zivuddemu abange waliyeeyo atalina aishado ayinza okujja n'abembula ekita ng'abantu bonna abadinkoni batemyanga bukolwa aishado nenkaaba amaki kubanga siraba abembula kitabo buli wamu waliwo akasumaali obusumaali obw'amaaso obusumaali obw'emimwa obw'amannyo obw'enjala obusumaali obwa buli kintu obusumaali obw'obukoyi otunuulira omugole ng'atemyanga kakolwa kubanga mutaddeko obwoya bw'ente bwe bufuuse obukowekowe bwe so nga obukowekowe yesu yabupima sayizi yabwo ne thikinesi ne sofutinesi yagimanyi ne baleka okuleetera obukakanyadde oba bwakkapa oba bwaki gwomanyi kubanga oli kasumaali endagaano yaki ebonyaabonya mwana wange soma kubikulirwa ffe tutambule omu ku bakadde n'aŋŋamba nti omu ku bakadde tuleetaani kibuuse omu ku bakadde n'aŋŋamba tokaaba laba empologoma ow'omu kika kya yuda waliwo empologoma y'omu kika kya yuda ekikolo kya dawudi ekya dawudi yawangula lwakiba muyise empologoma yalina amanyi gokka agasobola okukwata kurohama n'alyoka ajjayo omusumaali atalagiramu oba gweweteramu ne gukaba kikikiki naye nga gugenda ogenda okukkakkana ng'agukubye wali empologoma ya yuda aleluya soma omusajja gwe agambye nti laba empologoma omu kika kya yuda ekikolo kya dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu tugamba tutya amiina nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 okufuga kwe twalabye eri mu lunyiriri olwa 28 ku lubereberye eno bakozesa mayembe agategeeza okufuga era obwakabaka agasobola okukola mu lunyiriri olwa 28 mugende mufuge ebyoku nsi ebyawansi n'ebyomu mazzi buli everything kitegeeza olina okweyuna oyo mukuula kasumaali empologoma ya yuda alina amayembe 7 ajja kuwa obufuzi obulungi amakago bulungi bizinesi yo bulungi abantu bo bulungi ekkanisa yo bulungi agijje mu kutema ebitooke by'obusumba agizze ku luguudo olw'okufuga obulungi ng'omuntu omu batambulire mu mirembe ng'abawanika abeesigwa tuvudde okuva muki mulayani mu mpologoma kaakati tugenze mulambu endiga okuva mu maanyi gali
tuyingirira obulokozi nti endiga eno egenda kufuuka saddaaka ey'abantu bonna. Omusaayi ogunaayiika gwe gugenda okunaaza n'okujjanjaba ekiwundu obusumaali mwe bukuuliddwa. Okomyewa agambye nti n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Nsomero olw'omunaana luwedde bwe yatoola ekitabo ebiramu 4 n'abakadde 24 bakibuusa ne bavunnama mu maaso g'omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kusaba kw'abatukuvu. nti buli mukadde ng'alina ekibya ekijjudde obubaani, n'obubaani obwo kwe kusaba kwaffe okulaga nti tubiwaddeyo ebitabadde bya buwanika. Endagaano z'obusumaali zonna kati esaala enyooka egenda kutuuka waggulu nti obusumaali awanyuwaawo. Ebitabo bino tebyali bitabo nga kino ekiri wano, naye bayibuli eyolozo ezo ebyogerako nga scrolls emiki nga gisibiddwa giwandiikiddwa munda ne kungulu emabega ne maaso, era nga buno obugisibye bwesige obw'abamalayika 7 gy'emirembe 7 gy'emyoyo 7 ogibeera mu buli mulembe gw'ekkanisa. Omwoyo oyo n'abeerawo okuluŋŋamya ekkanisa. Kati tuli ku Lewodookiya enyogoga egenda okusesemebwa, kyetaaga ebeere n'omwoyo w'amaanyi ayinza okukola ku busumaali bwa Lewodookiya okubujjanjaba n'okubukyusa, kubanga Lewodookiya teyeepangwako. Sina biseera bigisoba mujja giraba Lewodookiya nga yerina amagezi okusinga bonna, era eyogera ngaggawadde, era nze siriiko kyenkola kyeneetaaga. Naye ono kabembula kitabo bubonero kutoola kitabo agamba nti nkusekeredde gwe mwavu asaasira erwali obwereere era awunaawuna era atalaba, eyeetaaga okujja gyendi weegulire eddagala osige ku maaso go n'okulaba olabe akasumaali akali mu ggwe okakkiriza kuule. Yababugaanidde bwonna. Agambye munnange obuguma so tobuguma, onyogoga so tonyogoga, kati oli wakibuguumirize ndikusesema mu kamwa kange. Alufa mugende muyiye oluyimba olwo nga Katonda asesema abo abaganya obusumaali okubuwaayo nga bakibuguumirize abaseseme mu kamwa ke. Njagala wano musesemere wano abantu bategeere obuzibu bwe balina, obuzibu bwe balina. Somo 8 kubikula essula 8 olusooka essula 8 olunyiriri tusomerwa kumeka? Somo olw'abiri no somo olwokusatu n'olwokuna. Ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyotezo ekya zaabu n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. N'omukka gw'obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda. Bannange okusaba kukyalinnya.
kuli mu kyetolozo ekyobubaani omukka nga bwe gunyooka esaala ya Mukasa n'egenda, nga bwe gunyooka eya Nalike n'egenda, nga bwe gunyooka eya Steven n'egenda, nga bwe gunyooka mwana wange n'alyoka akyusa embeera okuyita mu kusaba kw'abatukuvu, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byaffe. Onoolemerwa luddawa yogenda okula ng'okutta essimu bakubidde pasita kakati njala kumpa mu magezi kati nkole ndya konze kiki mukwano nze ndi ku musajja w'abakazi 3 konze oli wakomeka nze wokusatu naye alabika njagala nnyo bwe nvaawo ajula okufa kati pasita nkole ntya konze oli wakomeka kati oyo ayagala muwe magezi ki akasumaali ke kalemeddeyo kayongera kwekkatira muwe magezi ki batimbyeko embwa n'okuwunya ewunya omusajja ng'akwagala nnyo awasiza asooka awasiza owokubiri akutte ggwe nti bwenvaawo afa naye nze mmanyi ajja kukyuka. Romans chapter 8 verse 26. Agamba bw'ati. Era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira n'okusaba tetumanyi naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli. Akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kukola ki. Naye omwoyo oyo owa Katonda ali mu kusinda ng'awolereza gwe nannyini kasumaali naye nga naawe owolereza akasumaali k'obutagenda. Njagala okukutegeeza ajja kuta tomanyi kusaba. Ekyotereza ekyobubaani kigenda temuli ssaalayo bwe mubaamu essaalayo oleka ekikwatako tolina yadde 10,000 timukama mpa benzi njagala benzi n'oleka wano woofiira akasumaali kaliko ebiwunya tosabye kantu konna kabikwatako naye nze mukama onkolera benzi nga kikoze eki. Katonda atunuulira oba tweyite tutya ebintuntu ebinankani nanyeenya n'omutwe mulimu abakulu nalyogedde eggambo nti atunulira wamu abakulu temuliiko mukkirize ebyogere si bwe guli mu abakulu ab'ekkanisa abaliko emikono oba gy'abakadde oba gyaki atunuulira ffe abasigaddewo n'alaba ebimongwa ebiweddewo emirimu oba onyiiganyiiga naye nze nkojja mu kuzikirira. Agambye okusaba kwaffe okutategeerekeka omwoyo akutereeza. Mwabeewanisa emitima abandi badde bazaala okwala kubanga omukisa gwabaweebwa temuzaala. Check your measure. Tegeeza Katonda oba bamwesigwa kubanga ajja kuteeka essaala eyo ku mwoyo. Tujja kudda mu ka meeting ey'okubiri ng'olina 3. Olina 3. Taata agamba bw'ati nti naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Kyava agamba nti omwana gw'endiga eyava mu mpologoma n'afuuka omwana gw'endiga n'atandika okutuwolereza omusaayi gwe ne gutunaazaako ebibi byonna. Agamba nti omusaayi ogwo y'essaddaaka ey'enjiri ey'emirembe n'emirembe ejjanjaba abantu abalinga ebyoya by'ebivu ne bafuuka abawanika abeesigwa n'abatereereza ddala ne babuuza ani yakyusa ono
nga Mukama omwana gw'endiga saddaaka eyo ye yakikola. It is not too late now kubanga okyassa omukka, jangu mu kampu meeting omwana gw'endiga gukutereeze. Baluumi essula 12 soma olusooka. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda, kusaasira kwa Katonda, okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Haleluya! Mujje tugende. Come and we go as faithful stewards. Mukama okuweereza kwaffe okw'amagezi kugenda kufuuka saddaaka ennamu egenda okuyamba mu mulimu gwa Katonda. Tuvube emyoyo, ye duty yokka gye tulina kufuuka saddaaka ya Katonda. Tukole ekyo kyayagala. Naye tojja kufuuka saddaaka ng'okyaliko obulema obw'akasumaali, kubanga saddaaka ebeera nnambulukufu, temenyebwa ggumba, tebaako bulema bwonna. Obulema bw'akasumaali tugenda kubweyambula kaakano. Awulira ng'asaanidde okubuvaamu wamatambulo jeenu esaala enyooke etuuke mu ggulu, yateeka ku mwoyo ennaku zaffe ove mu ndagaano y'akasumaali. Katwewombeeke tweteeke emikono gya Katonda. Ayi Katonda omuyinza wa byonna, erinnya lyo ligulumizibwe obw'ekitiibwa Mukama. Oli Katonda omukulu, oli Katonda ajudde okusaasira, oli Katonda ajudde okwagala. Oyogedde naffe ayi Katonda waffe okuyita mu muddu wo, ne tumenyeka emitima, kubanga buli omu bw'atunudde mu mutima gwe Mukama nga mujjudde obusumaali bujjuddeko ebitasaanidde n'akatono. Naye tukwebaza Mukama kubanga ggwe oli Katonda atatugoba wooli, era mu bubaka bw'otuwadde Mukama otuyise tuleete obulamu bwaffe gy'oli, kubanga ggwe wekka gwasobola okukuulamu obusumaali bwonna. Gwe Katonda ow'ekitalo Mukama otuyise, weebale abaddu bo n'abazaana b'Omukama tutambudde ne tujja mu maaso. Akabonero akalaga obutasobola bwaffe, obuteeyinza bwaffe Mukama, akabonero akalaga okwewaayo kwaffe. Ayi Katonda saasira, tereeza byonna ebyetaaga okuteerera mu bulamu bwaffe. Gwe Katonda akebera emitima, gwe Katonda atalina kikwekeddwa kyonna mu maaso go, otumanyi, tutunulire n'ekisa kyo. Empologoma ya Dawudi yawangula, tuwangulire, tuwangulire ayi Yesu. Bwe mwana gw'endiga ajjawo byonna, tunaalize ddala, otusaanyize okuba abaana ba Katonda. Obulungi bwo n'ekisa kyo Mukama bweyongera okubeera naffe. Ayi Katonda ayinza byonna, ffenna nga tuva wano katuddeyo nga tuwulira obulamu bwaffe buzze bujja. Katuddeyo nga tuwulira tutikkuddwa ayi Katonda. Era okuyita Mukama miitingi eno tuveemu Mukama nga tuli abawanika abeesigwa, abawanika baterekeddwa Mukama ebyama byo, abawanika bewaddeyo okubuulira ekigambo kyeri bonna awatali kutya kwonna, kuba tunaaba tunaaziddwa n'omusaayi gwa Yesu. Ekisa kyo n'okwagala kwa Mukama kakitubeere. Baddu boona abazaana b'Omukama nga bwe bazze mu maaso wano, buli omu alina ensonga ye Mukama gw'omanyi, tuwegayirira Mukama n'ekisa kye ekingi, buli omu otuukire ddala awo awali obwetaavu bwe. Buli nyuma n'ekisa kye Mukama butubeere. Tuyanze omukadde waffe Omusumba Ndalike naye omuwa omukisa Mukama, ng'amaze okutubuulira byonna byonna, ate naye asiimibwe mu maaso go. Ekisa kyo n'okwagala ku kitubeere mu byonna. Ogumuze olweyo bw'ekitiibwa naffe ddeyo ku kisa kyo, kubanga tusabye n'okwebaza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.